po jako akawuwo naye bw'ogaana munnamawulire n'omugamba toyingira chairman abavuka n'omugamba toyingira ng'abala security organizers zimaze okurepresentingwa munda azifu nazo zaalondebwa. Ebyokwerinda bikedde kunywezebwa ku kitebe ky'Eggombola y'e Nama mu disitulikiti y'e Mukono ng'akulira okulondesa mu disitulikiti eno Mark Muganzi Mayanja alondesa sipiika w'Eggombola eno omulundi ogwokubiri oluvannyuma lw'akalulu akasooka okuwangulwa Badiru Kirabire kansala w'omuluka gw'e Kasenge mu babbinkanya ne Kawombepo Wakatogo n'awakanya bino nga bino mu kugenda mu maaso bannamawulire n'abakulembeze mu biti ebirala bagaaniddwa okuyingira mu kisenge omubadde muteesezebwa. Ebyo mubikola tubimanyi mwabikola obwedda tubimanyi nti mugenda bikola neera wabula okulonda kugenza okuggwa ng'era Badiru Kirabire azeemu okuwangula n'obululu 10 ate Kawombepo n'afuna 7 mu kalulu akabaddemu ebbugumu era oluvannyuma sipiika atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe n'alayiza abakulembeze kakiiko k'Eggombola eno. Indirectly communicate or reveal any matter to any person which shall be brought under my consideration or shall come. Last time I said it here nti omuntu gwasazeewo n'agamba tuno gwe njagala era gwaba alina okukola ki. Oluvannyuma ssentebe w'Eggombola eno muna NRM Sabire John Bosco ayogeddeko eri olukiiko n'asaba ebibaddewo okukoma. Honorable councillors nja kubasaba tubeere omuntu omu tuweereze Eggombola y'e Nama tukulaakulanye Nama tulabike nti Nama tewabeerawo mirembe nga aboogezi abasoose bakoze eki babadde. Kyokka olukiiko lukomekerezeddwa era ne twogerako ne sipiika Badiru Kirabire n'ategeeza ng'ekikoleddwa eky'okuddamu okulonda sipiika we watabaddewo kooti oda yonna naye ng'abalonzi babaddewo abamulonda nga tatidde mulundi na gumu. Ffe tetwagala violence, twagala nnyo enfuga ey'amateeka. Kooti oda tebaddeewo naye ng'ate abalonzi weebali. Ffe nga bataagala nnyo okusika mu ggwanga tugamba atuddeyo mu bokisi bakkirize era mu bokisi tuzzeeyo nababeera bakkiriza. Wabula ye Kawombepo mu kwogerako naye ategeeza nga babadde tasuubira nti bagenda kuddamu balonde olw'ensonga nti ye abadde yeekakasa era nga okudda olwaleero wabadde agenda okutuuzibwa mu ntebe kubanga omulundi guli yawangula banne n'obululu 8 nga bwagenda mu maaso n'okunnyonnyola. Nakawangulira ku bululu 8 gwe nali nvuganya naye n'afuna obululu 7 owokusatu owainaremu n'afuna obululu 3 there and then nali maze okuwangula okusinza ku local government act nga bweyogera naye okuwabulwa kwe baawabula yali alondesa nti twali tulina okugenda tunoonye more than 50 ekikyamu. Yakuliddemu okulondesa kuno Mark Muganzi Mayanja agaanye okubaako nekyayogera ku nsonga eno. Those are security organizers. Are they also councillors? Patirisi Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Kyenabadde nsuubira olwaleero nti bwe tutuuka wano tugenda kusooka na kulayira kubanga kyali mu bukyamu.